Jjajja tusanyuse okulaba ku mukutu gwaffe ogwa CBS FM. Ensangi zino ffe abavubuka radio yaffe ya CBS yatutandikirawo omukutu ku mutimbagano, kubanga ensi bw'egenze ekyuka buli kimu kikyuse, ne tuva mu kuwulira n'okulaba ne tugendako ne ku mayengo. Ensonga lwaki olwaleero tuli ku mukutu gwaffe ogwa CBS digital, CBS kweyita okuweereza abantu byonna byonna ebiweerezebwa ku CBS. Olwaleero tuli wano ku ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka erya Buganda Royal. Erinnya lyange nze Kiyemba Hassan, ndi muzzukulu wa Kabazzi, nze mukwanaganya w'abavubuka mu minisitule y'abavubuka ebyemizannyo n'okwewummuzaamu. Tuzze okuteeka ekyoto eky'ebyafaayo wano, naye mu bigambo ebitonotono, emyaka gino 3 Ssaabasajja Kabaka ng'ali ku Namulondo, abavubuka abali wakati w'emyaka 25 ku 35 abasinga obungi tetwalaba ku mirembe giri gy'emabega. Batuzadde ng'olutalo luggwa olw'e86, batuzadde 86, 85 olwatandika mu 88, tetwaliwo mu 1996, naye tulaba nti waliwo omwoyo gw'enjawulo gwe twasangawo nga tutandise okutegeera, ate ne kitubeera kirungi ti mu kiseera nga tukula Ssaabasajja Kabaka bwe yatuuzibwa ku Namulondo y'abajjajjaabe mu 1993. Mu myaka gino 3 ayero nga tujaganya emyaka 3 Ssaabasajja Kabaka ngali ku Namulondo y'abajjajjaabe. Ssebo jjajja, kiki kyolaba bavubuka beenyigidde batya mu kuzimba obwakabaka bwabwe mu kiseera kino? Tukyazizza jjajja Omutaka Maweesano, mwe abavubuka mwenna n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka abazzukulu abeddira eŋŋaali, mulina jjajjaffe wano olwaleero, era nsaba ssebo jjajja otubuuzeeko ate otuwe n'obubaka bwo ssebo. Bannange mwenna abatuwuliriza, mbeebaza okwefiiriza akadde kano mubeeko bye muwuliriza. Nze Omutaka Maweesano Deus Kyeyune Kukeera, akulembera ekika kya ŋŋaali ekirina obutaka bwakyo ebuzooba mu Buddu. Ssebo mwanjuzi nga bw'oyogedde ku nsonga y'abavubuka, ebintu bingi bituukiddwako, nandibadde ng'era eriyo bingi ebibasoomooza, naye ebimu ku ebyo ebituukiddwako abavubuka bangi basomye ate basomedde ddala. Ekirungi ennyo beeyunidde nnyo emisomo egikwatagana n'emirimu egy'ebyemikono. Ekirungi mu ekyo ti omuntu bw'ayiga ebyemikono ajja buli wamu waaba agenze. Ekyokulabirako ekirungi kusoma emisomo egyo egy'ebyemikono wano wennyini we tutudde ku ttendekero lya Kabaka erya Buganda Royal, we basomeseza ebyemikono ebyenjawulo. Kisa gwe nnina nti ntuula ku lukiiko oluddukanya essomero eryo, n'olwekyo bingi byendaba ebitambula obulungi, era wano we neebaliza omukulembeze waalyo omukulu Omukungu Anthony Wamala ne sitaafu ye bakoze gwa ttendo. Ng'ovudde ku by'okusoma, abavubuka bangi beenyigidde mu mirimu egy'enjawulo lwakuba nga basobola okufuna engeri y'okwebeezaawo mu bulamu obwa bulijjo. Ekirala, abavubuka bangi beenyigidde nnyo mu bukulembeze, obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo n'ebifo eby'enjawulo abavubuka gye bali. Bw'olaba mu byobufuzi bangi bakansala, ne mu palamenti gye bali. Bw'olaba mu byenzikiriza bangi gye bali eyo mu nzikiriza zaabwe baweereza. Naye ku byalo kwennyini olaba abavubuka bafaayo okukola, nandibadde nga emirimu gye bakola gikyali mitonotono. N'olwekyo nina essuubi nti bwe tutambulira no bwe tuti ne tufuna n'obuwagizi obuva mu nsonda ez'enjawulo, abavubuka bajja kubeera kitalo butalo. Mpozzi mbakubiriza ate bongeremu amaanyi, baleme kulowooza nti kye bakozeeko kimala. Bongere amaanyi mu mirimu gye bakola, gye bakolera Obuganda, naddala egyo egy'okuweereza obwakabaka bwaffe obwa Buganda. Ate era bajjumbire emirimu egiri mu bika byabwe. Enkiiko z'ebika bazijjumbire, emirimu gy'ebika bagijjumbire, babeere bawulize eri abakulembeze ab'ennono. Nandibadde nga si bangi abamanyi
obulungi bw'abakulembeze abo ab'ennono naye bafeeyo okuyiga ebikwata ku bika byabwe. Ntera okusanga abavubuka oyinza omubuuza erinnya n'akugamba nti nze Kiyemba, n'omubuuza weddira ki? Kazi Kasimba, ndi wa Kasimba. N'omubuuza ova mu ssiga lyani? Awo n'abula. Bangi myaka 3 n'abavudde mu lubu lw'abavubuka myaka 40 tebamanyi masiga mwe bava, tebamanyi mituba mwe bava. Oluusi n'amannya ge batuuma oba ge bandituumye abaana baabwe tebagamanyi. N'olwekyo abavubuka mbakubira omulanga ate mwongere amaanyi okumanya ebikwata ku bika byammwe. Tweyanziza nnyo jjajja. Ssebo jjajja mu kiseera kino nga tugenda otandika ekkuba eppya ery'emyaka 3 entanda ogye tusibiridde omulamwa ogw'omwaka guno mu kujaguza amatikkira aga Ssaabasajja Kabaka kwe kuwagira emirimu gy'ebika mu kunyweza Namulondo. Abavubuka bano butya bwe basobola okwenyigira mu mirimu gy'ebika, kiki ekibulawo, maanyi kyagabulawo okulaba nti abavubuka beebuzaabuza, kiki ekituwugula mu kiseera kino ekitatukkiriza kusembera kumpi, ki ekibulawo mu ntanda gy'otusubirira kye tusobola okwekwasa okulaba nga twongera amaanyi mu kuwagira ebika byaffe? Ekibulawo ensonga eyo eri ku sayidi zombi, sayidi y'abavubuka ne sayidi y'abazadde. Bwensooka ku sayidi y'abavubuka, abavubuka balowooza nti abazadde bano bye bakola bya kikadde. Abamu batukadubbadwa bakazende boyi tebagala kumanya, tebagala kuwuliriza ng'ate abazadde bano be bantu abatuufu obbawabula n'obbalambikanga. Kino kireeta obuzibu tonosanga nga wakati awo waliwo omuwaatwa munene nnyo oguli wakati w'abavubuka ne bakadde baabwe oba n'abakadde. Ate nga ebintu bingi abavubuka bye bayinza okufuna singa beekwata ku bantu abakulu. Bayinza okufuna amagezi, bayinza okuwabula wano na wali, bayinza n'okubaako bye bagula ku ssente ennungi kubanga abakadde tebaleeganga abavubuka abanoonya enjawulo esukkiridde. Naye okuba nti tebafuddeeyo nnyo kweyunira abantu abo kyebadde bafiirwa ebintu ebyo. Ate era nga bwe beebengula ku bakadde baabwe tebajja kumanya nnono, tebajja kumanya buwangwa, tebajja kumanya bulombolombo kubanga abakadde bali be bayinza okumanya ebintu ebyo ate bababuulirira. Ekirala abavubuka batera obaolyawo okwesamba emirimu egimu nga balowooza nti gya wansi nnyo, so nga ate omulimu gwonna bwe guba nga tegumenya amateeka kasitoba nga olina ky'onoofunamu gukole, n'olwekyo osobole okwerwanako, okwetumbula oba olyawo n'okuva mu mbeera embi. Abavubuka kye balina okumanya nti atalina mulimu tafuna mulimu mulungi. Ote okuba nga olina wootandikira nova wano weeyongerayo. Ng'alize ku sayidi y'abakadde, abakadde tumbasaba, abakadde oba abazadde mbasaba muyambe nnyo abavubuka kubanga bambi balina bingi ebyokumanya. Ekyokubiri, abavubuka bano mubasomesa emirimu egy'enjawulo. Bw'oba akalugambo oli muzadde ng'olina abaana waka, faayo okulaba nti abaana bano obatendeka mu mirimu egisoboka. Ekyokulabirako, abakadde oba abazadde twagala nnyo okutiitiibya abaana baffe, emirimu egimu ne batagikola ne mugirekera tugirekera abakozi. Tugirekera abakozi nga tulowooza nti abakozi basaana egyo okugikola. Naye jjukira abakozi abo boogamba nabo baazaalibwa ng'abaana baabo bobiibiita. Si ekyo kyokka, tukirabye emirundi mingi abaana basazeewo okugenda okukola emirimu ebweru w'eggwanga. Naye ate bwe batuuka eyo emirimu gye basangayo gyegyo egy'omu maka. Naye eky'omutawaana beesanga tebagimanyi, tebasobola gikola bulungi, bakirabanga ekibonerezo oba okulugunyizibwa. N'olwekyo abazadde
mbakubira omulanga muyambe abaana baffe oba abavubuka baffe nga mubayigiriza egyo emirimu egya bulijjo emyangungu gisookerwako ate era emirimu egyo bwe muba mutaaleta ogibateekamu katugambe taata oba maama olunda enkoko awaka bw'oba olunda enkoko nga weetaaga omukozi teekamu omwana wo akole naye ate obeeka akantu k'omusasula abaana bangi tebaagala kukola mirimu gy'abakadde baabwe oba kukola na bakadde baabwe kubanga ebiseera ebisinga obungi abakadde bagaana okubawaayo ku kasente nga bawooza tolya mmere ndaba nze nkuzaala nze nkuweerera ate sente oyagala zaaki kati ekyo kiremesa abaana bano abavubuka okwagala okukola emirimu gy'awaka gye bisembera abaana abo ne batayiga kyebalina kukola ate baba bayiza obulungi emirimu egyo oyinza okwesanga nga be bakula abamu ku bo nga gye bakolera ddala mu bulamu bwabwe ne gye bayimirizaawo. Jjajja tukusaba ng'otusiibula omalirize n'obubaka bwo eri amatikkira eri Ssaabasajja Kabaka n'abantu bonna okutwayiza wamu mu matikkira gano ag'emyaka 3. nga mmaliriza neebaliza ddala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda atukoze bulungi ddala kubanga alina bingi byakoze ebirabikako. Katusookera wano wetutudde mu Buganda Royal essomero kati amakula oyinza n'okulowooza nti lisobola okufuuka University of Technology kubanga ebisomesebwawo byebyera ebyekikugu. N'olwekyo Ssaabasajja nsaba ekyo kirowoozebweko tufune University of Technology ekifo kino kigaziizibwe okusingako wano kisobole ate okukola emisomo emingi egisingako wano ate nga gyakikugu ddala okusinga wano ekiri. Ekyokubiri neebaza era ku mulembe gwe guno omutebi amalwaliro akagenzi nga gatukolerwa neebaza enteekateeka yonna nga Mwanyi Terimba nga Powesa n'ebitongole bya bingi ebitandikiddwawo ku mulembe gwe guno biyambye nnyo abantu baffe okwekulaakulanya. Era nkusaba Ssaabasajja Kabaka oyongere era okutunula mu mbeera zaffe eza bulijjo tubeere naffe nga tutuukana n'embeera ey'omulembe guno omulembe gwo omutebi gwawa abavubuka ate nabo ne batukola bulungi ne bagukozesa naddala nga bafaayo okusoma n'okubeera n'okwenyigira mu bukulembeze. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanze nnyo jjajja tweyanzeege webale nnyo okutusuulira omwoyo n'ojja wano oyogereko eri abavubuka.
CBS FM.